omanya abantu wetugamba nti mugende mukolagane n'abagagga mugende mukolagane n'abantu abalina amanya abantu abasobola okutuusa wano abantu baduma gafula n'atandika gundi mugagga era naga mumpe namba y'omugagga n'alowooza nti buli gw'osemberera alina ekyo ky'okola ki ky'oyagala oli ayinza okubanga mugagga naye ng'obugagga bwe tebuli mulayini yaki ky'oyagala kati bulirawo bugenda kukuyambira mulimu abantu be nalaba n'ekifumya ne mbagamba because everyone is doing it. You think it's right, but it's not. Nze natuka nekiseera ne nvumirira abantu abasonda embaga. Like, why do you normalize ekintu ekiteetaagisa? Bwe mba mbadde njagala kuwasa mukazi wange muwasizaani. Bwe mba nina obukadde 2 ngenda kusonda obukadde 2 mbuyite kwebe bwe muba mwagala ng'ojja kumpa out of kata sogambe ne sigenda kuwa card ate njisukumireko ne pledge. Yonsa ne mukazi wange mpulira nga mukoze eki mulengeza kati abantu beekuumira mu group z'olaba. Baddeyo obukadde 10 5 business yago mbaga ya gundi kati mulimu abantu peer pressure n'abeerawo nina okubeera mbagagga n'okwata miliyoni 10 n'ozijja mu business yo lwokubanga sense of belonging oyagala ku belonginga in a certain group naye nga toddayo nakukwata kasengejjako kugamba naye abagagga bano bonna mbafunamu ki kubanga okubeera mu okubabeeramu olina okumakinga sure nti nno kyoteekayo ate kyojjayo kikizza naye oyinza okubeera nabo naye nga mwasigaza mikolo bukolo kakati n'okwata miliyoni 5 z'owaayo nino dde wakanga n'omukyala bwakugamba nti naakaviri yaleseka mitwalo 3 omugalo waki toleeta ka 15 naye nga wateeseyo obukadde obu n'obuwaje butagenda kukola ki kati ne social capital naye tubeere mindful nga tugikola ki omuntu ono ali mu layini yange omuntu ono alina waasobola okunyamba kubanga kati naawe olina woobeera ng'omanya nti nno kaakati social capital nina dipisi weegundi abasajja banaba kutta abaana egundi we bati wate tugenda kubanga tulwanagana najo naye nja kuba mangu akasimu ekyo kibeerawo that is vital kyetaagisa social capital gw'olina ye mutuufu ako nako bakamanyi